lwa mukaaga CBS okutuusaako pulogulaamu Ekiryewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Toswa musajja wa Kabaka wamala balunabba buli lwa mukaaga ku ssaawa 12:30. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja. Era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno Ekiryewala, nze musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga wamala balunabba. Olwaleero mu pulogulaamu eno Ekiryewala, bannabwengula bazudde ensi endala mu muyungo mweri babadde tebazuulangamu ssengendo yonna. Baabano abagagga abazze bava mu bulamu bw'ensi eno ne baleka ebiraamo eby'ekyewuunyo. Bibino ebyawula ffe Abafirika ku bantu abalala bingi bisesa naye bagamba nti bituufu. Olwaleero bwettu bwe tugenda okutambula mu pulogulaamu yaffe eno Ekiryewala, nange musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga wamala balunabba. Kanzije tutandikire ku bannabwengula abazudde ensi endala mu muyungo mwe batazuulanga ssengendo yonna. Kyabasa muleeta kumanya omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja, empendu zaffe yatusembereza eby'omu Amerika. Ng'amawulire nno ge twakujjiddeyo ga bannabwengula abatawena abazudde ssengendo esookedde ddala ng'eri wabweru wa ssemiyungo galaxy owaffe gwe tulimu. Ssengendo planets nnyingi ddala ezizuulibwa wabweru w'omuyungo kinnanjuba solar system ogwaffe gwe tulimu, nga zino zisukka ne mu 5000, naye nga ssengendo zino zonna newandibadde nga teziri mu muyungo kinnanjuba gwe tulimu, naye ate ziri mu ssemiyungo Namata Milky Way, ng'ono ye ssemiyungo galaxy owaffe gwe tulimu. Kale nno ssengendo empya eno gye bazudde yeesookedde ddala okuzuulibwa wabweru wa ssemiyungo owa Milky Way, nga ssengendo eno empya bagipaatiiseeko erinnya lya M51 URS 1B, era nga lino erinnya lyeneegira ng'ebeera nalyo, ng'oluvannyuma bwe banaagikakasa bajja kugifunira erinnya ettongole. Naye nga yo ssemiyungo galaxy mwe bagizudde ye ssemiyungo meza ya 51 oba M51, nga n'olumu bagiyita ssemiyungo Whirlpool. Ssengendo eno empya ezuuliddwa M51 URS 1B yeesudde emyaka emitangaala light years obukadde 28, nga nabategeezaako emabega eyo nti emyaka gino emitangaala light years bagipima okusinziira ku lugendo ekitangaala lwe kitambula mu mwaka gumu okuva ku ssengendo ebeeyogerwako okutuuka ku ssengendo nattaka oba sensi oba earth, nze naawe kwe twekaaliisiza nga tulowooza nti tuli ba kitalo nnyo. Bannabwengula okuzuula ssengendo eno empya eyeesudde ssemiyungo Milky Way bakozesezza ekitangaaza nnabwengula Space Telescope XMM Newton ekya European Space Agency n'ekitangaaza nnabwengula ekya Chandra X-ray eky'ekitongole ekya NASA, era nga bino bye biringizza ebifa mu ssemiyungo 3 ezeesudde ssemiyungo Milky Way ffe mwe tuli. Ebitangaaza nnabwengula bino ebibiri Space Telescopes okutwalira awamu bitunuulidde emiyungo 55 mu ssemiyungo meza ya 51 oba Whirlpool, emiyungo 64 mu ssemiyungo meza ya 101 oba Pinwheel Galaxy, n'emiyungo 1019 mu ssemiyungo meza ya 104 oba Sombrero Galaxy. Ssengendo eno empya M51 ULS 1B bannakannammunyenye astronomers bagikengedde ku kiziikiriza munyenye transit kyekoze, ng'ekisiikiriza munyenye kino kibaawo ssengendo eba temanyiddwa bweyita mu maaso g'ekimunyenye ekikengerwako, olwo n'esiikiriza ekimu ku kitangaala ekiva mu kimunyenye kino n'ereetawo obuziimeevu okumala akaseera, embeera n'ebeera ng'ey'obudde obw'ekikome. Mu bitonotono ebirala bye bazudde bye balowooza ebikwata ku ssengendo eno empya, ssengendo eno erabika nti erina ebintu bibiri bye yeetooloola ebiyinza okuba nga byombi bimunyenye nga bw'olaba omwezi n'enjuba, oba okuba nga ekimu kimunyenye ng'ate ekirala tulinnamumira black hole. Munnabwengula Dr. D. Stefano owa Harvard University mu America, omu ku babadde mu mitambo egy'obuvumbuzi buno, agamba nti ekisiikiriza munyenye ekyabakakasizza okubaawo kwa ssengendo empya
kyakulungudde essaawa nga 3 ezeekutte. Kino neera ne kibayamba n'okuteebereza obunene bwa ssengendo empya okusinziira ku kyo, nga balowooza nti yenkana ne ssengendo Satan mu bunene oba mu bwagaagavu. Mu birala bannabwengula bye bateebereza nti ssengendo eno empya gye balowooza baga nkyandibanga kigitwalira emyaka nga 7 okusiikiriza ekimunyenye we bagikengedde, nga kitegeeza nti okuggyako nga bayiyizzaawo engeri endala balina okulinda emyaka emirala 7 egijja balyoke baddemu okwetegereza ssengendo eno ekyali enteebereze obuteeberezi. Bannabwengula baasooka okuvumbula ssengendo yonna wabweru w'omuyungo kinnanjuba sola 1992, ng'okuva olwo ssengendo nnyingi zizze zivumbulwa naye nga ziri mu ssemiyungo mirukowe gwe tulimu kaakano. Obuvumbuzi obuliwo buno bujjidde mu kiseera nga ne naggaga ensimbi gwe ziyitaba Jeff Bezos, nga Jeff Bezos ono alangiridde okutongoza ekifo ekyenjawulo mu bwengula kyayagala kikozesebwe naddala mu kunoonyereza ku bwengula oba n'okukwatirayo sineema, ng'ekifo kino ekinaaba mu bwengula kyakuba n'obwagaagavu bwa sikweya fuuti 3,200. Eno nno ye pulogulaamu yaffe Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabasa. Okyali mu program Ekiryewala wano ku 88.8 rediyo y'obujjajja. Ebiraamo by'abagagga ebyewuunyisa. Okyawuliriza program Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma, era nga musajja wa Kabaka mu Nasingo w'ensonga Wamala Balunabba nze nkyakutwala mu maaso era katweyongereyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu programu yaffe Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabasa mu Ffeffetta Nsonga, omukutu guno ogwa 88.8 leediyo ey'obujjajja, empenduzo yaffe yatusembereza ebyabanoonyereza. Ne tukuleetera ebimu ku biraamo ebyewuunyisa ebizze bikolebwa abamu ku bagagga mu nsi eno. Ntandise ne naggagga omugirimaani omukyala Leona Helmsley, ng'ono bwe yafa mu 2007 yaleka alaamidde embwa ye Trouble okusikira ensimbi obukadde bwa $12, ze nsimbi za Uganda ng'obuwumbi 45, nga buli kawumbi kalimu obukadde 1000, nti nga ssente zino zalina okuyamba embwa ye eno okulabirirwa obulungi. Musajja mukulu Roger Brown eyali ow'emyaka 67 ye bwe yafa mu 2013 n'aleka ekiraamo ng'awa mikwano gye 7 ensimbi pawunda za Bungereza 3,500 buli omu, ze za Uganda obukadde 16.5 buli omu, nti mu kifo ky'okumukungubagira nga bakaaba bw'afa bagende beewummulireko mu nsi za Bulaaya, beeriire emmere yaabwe era beenywere omwenge gwabwe nga bwe basanyuka. Ye omuwandiisi wa literature ow'erinnya mu nsi yonna Omungereza William Shakespeare bwe yafa mu 1916 yaleka ekiraamo ng'ebyobugagga bye enjolo bye yalina abiwa bawala be ababiri, Susanna ne Judith. So nga ye mukyala we bwe baali bawangadde yamuwa kitanda kyokka, ate si kitanda ky'ekikulu wabula yamulaamira ekitanda kye ekyokubiri. Omungereza Norman Ernest Digweed bwe yafa mu 1897 yaleka alaamidde Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ensimbi pawunda za Bungereza 2,600, ze nsimbi za Uganda ng'obukadde 125, nti kyokka Yesu Kristo okumuwa ensimbi zino amalanga kuleeta bukakafu obumatiza obutaliiko kabuuza nti ddala ye Kristo omulokozi. Omusajja Omumerika omuvumbuzi w'ebyokuzannyisa by'abaana Eddie Hedrick bwe yafa mu 2002 yaleka ekiraamo nti bw'afanga bamuwokyanga evvuulye ne balikozesa mu kukola ebimu ku bintu ebikozesebwa mu muzannyo gwa frisbee golf, era nti birina kuzannyisibwa baaluganda lwe ne mikwano gye. Omusajja Jonathan Jackson bwe yafa mu myaka egya 1800 yaleka alaamye nti ezimu ku ssente ze yaleka bazikozesa okuzimbiramu Kapa ennyumba amatiribono ey'omuwendo, era ekiraamo ky'omufu ono baakituukiriza. Kapa ne bazizimbira ennyumba eno etemyanga omuntu, ng'eriko emizigo oba ebisenge Kapa zino mwe zisula, eddiiro lyazo ery'omuwendo, ebisenge mwe zikolera dduyiro, ekifo aw'okutuulako ne zinyumyamu n'okukuba olwali, saako ekifo we ziwuliririza ku nnyimba, ng'ennyumba eno yalimu buli kya muwendo kyonna ky'omanyi. Ye munnansi wa Portugal Bifeekera Luis Carlos de Noronha Cobra de Camara
bwe yafa mu 2007 yaleka ekiraamo eky'ebyewuunya ennyo ng'alaamira abantu 7 baataalinako kakwate konna yadde okusikira ebyobugagga by'enkuyanja bye yaleka, era baabakubira bukubizi ssimu okubategeeza nga bwe baali bagudde mu bintu okusinziira ku kiraamo ky'omufu. Omusajja Omumerika John Fred Bowler eyayiiya emikebe omuteekebwa crisps bwe yafa mu 2008 yaleka alaamye nti bamwokye evvu lye baliteeke mu mukebe ogusibwamu crisps gwe yayiiya mwe baba bamuziika. Omusajja Bansbone omu ku baali abakozi b'enkoofiira bwe yafa mu 1871 yaleka ekiraamo nti omulambo gwe tebaguziika wabula nti bagukolemu engoma 2, eddiba ly'omubiri gwe lye liba likozesebwa okuleega engoma zino ziweebwa omukwano gw'enfiira bulago azikubenga buli nga 17 Juni ng'azikubira ku lusozi olumu mu kibuga Boston. Ye Sandra West bwe yafa mu 1977 nga wa myaka 37 yalaamira mwannyina okusikira ebyobugagga bye ebisinga obungi, era mu kiraamo kino n'agamba nti ye bamuziike mu mmotoka ye ey'omuwendo Ferrari, bamuziike ng'atudde mu mutto gwayo ogw'omu maaso ng'era yeesigamye ng'ali mu lugoye lwe lwasulamu olw'ekiteeteeyi, era ekiraamo kye baakituukiriza ne bamuziika mu mmotoka yeeno ey'omuwendo. Omuwandiisi w'akatabo aka Treasure Island Robert Louis Stevenson bwe yafa yaleka alaamye nti olunaku olw'amazaalibwa gwe olwanga 13 Novemba mukwano gwe Annie Aide nti alukuzanganga ng'olunaku olukulu yadde ng'ate ye yazaalibwa mu Desemba si ku lunaku olwo. Ye omuyimbi Dusty Springfield bwe yafa yaleka alaamidde kkapa ye Nicholas ebintu ebiwerako n'alaama nti bagizimbire ennyumba ey'enjawulo mu muti, bagiriisenga emmere eguliddwa mu Amerika, bagiteerengako ennyimba ze nga kwe yeebakira, era nti bagiwasize n'omukazi ng'omukazi ono nayo kkapa ya muliraanwa we gwe yaleka. Eno nno ye pulogulaamu yaffe Ekiryewala wano ku laadiyo. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa intaneti ogende ku kibanja ekya mirror.co.uk byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwenya lwe. Oba oyagala tukubaganya ebirowoozo ku mboozi eno jangu ku kibanja kyange ekya Facebook juzaamu nti Wamala Balunabba News Anchor. Bw'onooteekamu nti Wamala Balunabba News Anchor kibanja kijja kujja kyagala era okigoberere like and follow. Tujja kutandikira awo era ngenda kubateerako bano abazze balaama ebyo ebyewuunyisa babateereko nammwe mubeerabireko nga bwe bafaanana n'ebintu byabwe ebyo bye baalaama. Naye ndowooza na wano mu Uganda twali tubaddewokko n'abasajja abatali bangu ne balaama ebintu ebyewuunyisa. Olinayeyo gw'omanyi eyafa n'aleka ng'alaamye mu ngeri ey'ekyewuunyo n'ebyeyalaama ye abaffe wabigoberera nga byassibwa mu nkola oba nedda. Kati bw'oba omulina tonkubira ssimu neeweerezaako obubaka ng'omuntegeeza amannya ge ne gye yali abeera ne byeyalaama. Bwe nnaalaba nga gwomperezza ensonga enkutte omugamba nze nja kukukubira. Tonkubira ssimu era tombiipinga. Mpereza buweereza message erimu ensonga eyo ku 0772 41 12 65. Mpereza ku 0772 41 12 65. 0772 41 1265. Okyali mu program Ekiryewala wano ku 88.8 radio y'obujjajja. Ebyawula Abafirika ku balala. Empendu zaffe yatusemberezza ebyabeetegerezi okutuwa ebimu ku bintu ebyoleka embala ey'Omufirika n'okumwawula ku bantu abalala. Nti ekisooka nti ffe Abafirika enjeyo tuzikuumira mabega wa luggi si mu kifo kirala kyonna, boogera ku njeyo ezeera mu nju. Ekyokubiri nti mu Bafirika omuntu bw'agaggawala nga b'okukyalo batandika okumugeya nti alina omusoto ogumuwa obugagga, agenda mu nnyanja n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ekyokusatu mu Bafirika kyangu nnyo nti okusanga omuntu ng'akojoba emmanju w'ennyumba kakibenga waali waliwo kaabuyonjo. Ekyokuna nti mu Bafirika bw'okaddiwa ennyo nga batandika okukuyita omulogo ti akakadde kaawo ke katta abantu abato ku kyalo mbubulire keeyubula nga wabaawo afa ku kyalo. Ekyokutaano nti mu Bafirika omuntu bw'anaaba emisana nga bamubuuza gy'alaga
nti kubanga bo bamanyi nti omuntu anaaba kiro ng'ayolekedde okwebaka. Eky'omukaaga nti mu Bafirika nti mu buliri omukyala yateekeddwa okuliraanira ekisenge, tateekeddwa kwebaka eno ekitanda gye kitandikira. Eky'omusanvu nti mu Bafirika wabaawo ebijiiko, fooko, essowaani n'ebikopo ebiterekebwa nga byo birina kuggyibwayo nga mufunye abagenyi. Eky'omunaana nti mu Bafirika bangi wabaawo okubala ebifi by'ennyama lwe bafumbye ku nnyama, nti era wabaawo n'ebifi ebisibwamu ebyayi, nti ekyo kya nnyinimu. Endowooza ebyo byali nga byadda, kikyaliwo ekyo nakyo mukyakikola eyo mmwe gye muwangaalira. Eky'omwenda nti mu Bafirika omuntu teyeefiira, nti buli omuntu lwafa wabaawo abatamwagaliza abamuloze, baliraanwa be, mmujja we, bakozi banne n'abalala, nti y'endowooza enfirika. Eky'ekkumi nti mu Bafirika omuntu wajjayo ssente ku mobile money ate azibalamu ng'avudde awali akuuma waazijje mu kifo ky'okuzibalamu nga tannavaawo. Ekirala nti mu Bafirika bw'owasa omukazi omulungi abooluganda n'ab'emikwano nga bakwogerako nti wawasa malaaya. Ekirala nti mu Bafirika bwe bafumbye enkoko nti omwami yateekeddwa okulya enkoko, nti omwami yateekeddwa okulya nkoko nkulu. Naye kakati ekyo mazima ddala kibeera kibi, omwami okulya nkoko nkulu kya buvunaanyizibwa nnyo. Ekirala nti mu Bafirika bw'oba otambulira mu bisooto mb'ojjamu engatto mbu zireme okusaabaana ebisooto ebyo. Ekirala nti mu Bafirika abantu engoye empya bazigula beetegekera nnaku nkulu, gamba nga Ssekukkulu, Amazuukira, Yidi oba olusooka omwaka oba ekitali ekyo nga balinayo emikolo. Ekirala nti mu Bafirika omuntu bwe bamuwa akazindaalo asooka kukakubaakubako oba okukafuuwamu alabe oba kwekali, yadde nga akamuwadde naye ate kaabadde ayogererako yakakubaakubako. Omumbu n'abuuza mumpulira naye ng'ate oli kwabadde ayogerera akamuwadde. Ekindi nti mu Bafirika olujja okulwera okulunyiriza nti baba basuubira abagenyi, bw'aba nti tebalina mugenyi gwe basuubira ebyokulwera tebatera kubibeerako kiri awo. Ekirala nti mu Bafirika okusala oluguudo omala kutunula ku ddyo ne ku kkono, n'endowooza ekira ne mu Bazungu bwe kiri. Ekindi nti mu Bafirika akacupa bw'omala okukanyweramu amazzi mb'olina okukatereka osobola ate okukakozesa gye bujjako ku nsonga endala. Ekindi nti mu Bafirika wabaawo entebe ey'enjawulo etuulamu nnyinimu mu maka nga yo tewali mulala yenna akkirizibwa kugituulamu. Awo nno ndowooza wamma ddala nange ndi Mufirika ddala, ekyo sikirabamu buzibu n'akamu. Eky'amakumi 20 nti mu Bafirika omuntu asanyuka bw'abanga atudde okuliraanira omuzungu mu bbaasi ng'alowooza nti buli wa lususu lwa muzungu bw'aba mugezi nga tamanyi nti eriyo n'abasiru yadde nga bazungu. Ekirala mu Bafirika nti bw'ofumbirwa omusajja omugagga bakwogerako nti wafumbirwa mubbi, musezi n'ebirala ebiringa ebyo. Ekirala nti mu Bafirika omwami yasembayo okwebaka anti yalina okukebera ku nzigi okulaba nti zaggaddwa bulungi. Ekirala nti mu Bafirika abaami be banaaba amazzi agookya bagamuteera mu kalobo ne bagateeka enkoto, so nga obudde nti ne bwe bubanga bunnyogoga baabaana balina kunaabaga nnyogoga. Ekirala nti mu Bafirika okulwawo okuwasa oba okufumbirwa musango era bakugeya n'okukuyisaamu emimwa nga balinga abagamba nti abantu bonna bateekeddwa kufumbirirwa ku myaka gye gimu. Ekindi nti mu Bafirika abaana n'abantu abalala tebasuubirwa kumanya nti omuntu omukulu agenda mukaamugwanya era nti agendayo yeebuzaabuza nga bw'akuulakuula obuddo n'ebirala naye nga gy'abaalaga. Ekirala nti mu Bafirika omuntu okumugoba ku mulimu tekiva ku nsobi ze z'aba akoze, nti bwe bamugoba tekiva ku nsobi ze oba kukunukira kwa busobozi, nti ye ne banne olwo bagamba nti waliwo amuloze oba okumulimirira. Ekirala nti mu Bafirika mu maka omwana omuto tasuubirwa kusooka mukulu we kufuna birungi oba kutuuka ku buwanguzi, nti omukulu yalina okusooka n'omuto n'alyoka agoberera, n'ebirala bingi. Eno nno ye pulogulaamu yaffe Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabbassa. Tujja kutandikira awo era egguliro eryo lye lifundikidde pulogulaamu yaffe Ekiryewala ey'olunaku olwaleero. Mbadde bawuliriza balungi okuva gye twatandikidde ku ssaawa 12:30 88.8 CBS FM.